bwe balondako akanaana percentage eyinza okuba wansi naye nga te number of voters ekoze eki abantu kye baagaana okumanya bagamba Kampala tetuliyo naye twali namba 3 okulonda President Museveni mu Uganda yonna kati oyinza kati twamulonda naye abantu baganda nnyo mu percentage yes tukkiriza ti President Museveni abalonda bali percentage wise twali total number of votes bali bangi naye percentage twaliko ki naye nga twali namba 3 nga Kampala district kulonda President Museveni nga tuddirira ntungamu so ekyo statement yeve mu bantu ti Kampala tetuli aba NRM gye tuli tuwera ahead this time tukoze nnyo jukira twali mu covid abantu enjala ebaluma abasinga tebajja kulonda abantu bagamba Museveni yalese covid kubanga propaganda yaliwo yalese akawuka kaluma abantu kubanga akalwa akatidde yakoze bwati naye this time president atambudde akalwa akanoonyeza era ayogedde byakoze bombuza byakoze biri ku mpapula tebiri na ku lupapula president bwe tutandikire ku immunization ya Kampala immunization ya Uganda yonna tiyatugema kati wakyali bulwadde bwaki bwa polio wakyali bulwadde bwa measles wakyali tuberculosis zebagamba the 5 killer diseases buli mwana azimba kuki kati bwobuza omusawa asomye olwaliro nti what are the 5 killer diseases twali azimanyi kubanga tukyazirabako namwe abali wanti mulabanga ku mulwadde wa measles kubanga mu mwamulwala yati bamulaba kati bakoze eki bamulwadde mukozi president yavayo n'agamba ti okugema kuli compulsory n'ateeka n'obujjanjabi ku kyalo ba VHT kwebali obujjanjabi busookerwako n'amala n'agamba ti measles sikyayagala ziraba mu kimenya n'agamba polio abalema tebakyaliyo naye oli watambulanga abantu 10 ng'osanga abalema abatagemwa polio HIV engeri gyamulwanyisizza kati abalwadde tetwemanyi oba tuli balwadde basitule ki tetuli balwadde ezenyiza okubanga ndi ku ddagala tosobola kunjawulamu mu balwadde abatali baki fena tutambula kyekimu kubanga tuli ku malagala okitegeera kati abantu ebintu bingi president byazaakoze UP schools mu Kampala aba opposition bagamba nti bonna bakone masomero genda mu kitta nti mulimu abaana 14 mu 5 nakibo bulu mulimu abaana 14 mu 5 nakibo Bativale mulimu abaana bangi abaana abo bonna bali badde luddawa singa government terese ki singa terese bonna basome n'olwekyo nze nsaba abantu balekerawo okugamba president alina kyakoze era basiime busiimi abaana emitwalo nga 8 egituula nga giri mu UPE ekyo kyonna gyali badde kati kigenze mu kufumbirwa kwa buto kigenze kukola birala bagenze mu byeyo naye olw'okuba yateekako ssira nti nedda bonna basome basasulayo akasente akatini wakyaliwo ekigamba naye polisi ejja yetugenda okuyisa egamba nti omwaka polisi egenda okuddako mu kisanja ekiddako tetugenda kukiza mwana kusasula ssente kati bakyasulako ssente z'ekyemisana n'ezaki n'ez'amazzi utilities naye nga era ffe tuba tugakoseza amasanyalaze n'amazzi naye nga gavumenti ewaayo buli kimu library zonna ziri equipped okulanga omwana asoma gw'atayagala gw'otakola ki atasoma kitabi secondary weeri abaana basoma odi Kampala abaana basoma senior secondary musomero gwe bagali kati omwana wasobola ogati simutute mu Kampala Paris kamutwale wano simutute Makerere College kamutwale wano so ekyo kyo lwafuuka luyimba NRM terina buwagizi mu Kampala naye tugenda balagako nakusomezi nga 12 tugenda balagako nga 5 tugenda balagako nga 6 nga 7 ne 8 tubalage nti gye tuli ate nga tetusombye bawa bewakiso bebusoga bawa twagala batuuze ba Kampala abalondero mu baba bajja era saagala mutuge nti ate kati basi tutejinya zirete tetubaagala twagala baffe bokka kwa tumanyiko parties ezimu nga basomba buli azze n'agamba kati abebusoga mulete abawano mulete abawano nedda twagala bano abalonderaawo baba bajja oba tunabulana pasa bandaga muntu mujene ndaga muntu nga muyingira kololo bamanye buli mwaji wanike mu bbanga ati tuli balonzi ba Kampala nga tuli ku climax ya 12 twagala buli muntu yenna akole ki ajje nga yeetegese ndingera kulonda president Museveni era nze mbagamba nnyo abantu nga nnonya akalu toyogera Museveni oye nga toyogedde Museveni byakoze nga toyogedde byakoze oba tomuyambye yogera byakoledde abantu byakoledde eggwanga abakyala atukoledde ki kyoke tugambe nti kakati president Museveni oye enkulaakulana PDM bakyala balina babadde beewola n'entebe eno n'agitwala muki n'agitwala bagitwale n'agisinga
n'agamba kamyumba akuwa kamyumba okuwa omugwa yakola batya naye n'aleka fridge n'agitwala nga ne baawe tategedde bw'ogamba kati ekiriwo mu kwewola ssente abakyala n'abaami batwala dda identity card sabuki wa money lenders ekyo yakijjeewo twagala omuntu afune ssente mu PDM agende akole azize emyaka emeka ebiri emiyoga gikola naye olwa population y'e Kampala bwe tugamba nti ekibadde 100 mu Kampala buli parish buli muluka abantu abo tebasobola kulaga mangu kubanga omutwalo gumu guggwerawo oli abalaba nga abantu abatafunye naye singa bagamba nti abantu bagenda kufuna ssente mu kaala akatini katugambe bannamawujjolo abantu abo bali mu kyalo bantu balimu abantu 3 bafuna mangu ssente era bw'ogamba wanika emikono bagafe omwaka guli twafuna naguno tufunye naguno tufunye ensonga lwaki pulezidenti yasazeewo n'agamba kabineti yasazeewo n'egamba Kampala tugenda giwa status endala ebirenga yefuna miliyoni meka ne Wakiso miliyoni 3 buli mwaka ekifo kye10 era tusuubira nti omwaka budget eddako ujja kuba tufuna miliyoni 3 nga buli muluka gufuna miliyoni 3 yatudabiriza paaka yaffe yenkadde abasinga mukimanyi nti paaka eyo kyalinga kiraalo kyante n'agiddaabiriza ate olumala ogiddaabiriza abagagga baayagala ogikutulakutulamu obupoloti bagitwale ye mwennyini n'ayimirira n'aga nti paaka mugirekere abantu abo abatandika of recent president mulaba waliwo ekizibu ekyali kitomedde buli muvuzi wa mmotoka e Uganda sinabataxi bokka kamera z'oku nguudo bwe zaatandika otukuba ebibonerezo ne tuvaayo ne tulaajana ye mwennyini n'aga nti kamera nazireetera abamenyi b'amateeka naddala abakondo abakwata abakyala criminals n'amaliriza nga abiyimiriza so tulina bingi president lwaki tulina okumubeererawo kyensaba tumuwagire nga 15 tuwagire Hajati Misa Kabanda wane Kampala tuwagire Hajati Amina Lukanga n'ababaka baffe bonna abali ku kaadi yaffe eya NRM lwaki nti tulina bye twagala president ku luno naffe tumusanyuseeko tulabye enguudo nnyingi mu Kampala nga zigaana okuddaabirizibwa n'aga nti n'atugamba nti abantu be mwansindikira be bababonyaabonya ku luno tumuweerezeeyo ku bantu abatuufu jagala obubaka bugende eri abavuzi aba taxi naku z'omwezi nga 15 bw'omala okulonda akaluluko genda osaabaze abamaze okulonda banno ate okomewo olw'eggulo nga balangirira bwe bamala okulangirira kkiriza bye banaaba balangiridde togamba nti gwe batalangiridde olw'okuba gwe walonze olowooze nti n'abalala gwe balonze gwe olina akalulu kamu akalulu ako kakozesa okkawa oyo gw'oyagala tuleme kuteekawo mbeera erowoozesa nti tusobola okutabangula eggwanga tukyuse gavumenti olw'okuba gwe gw'olonze si gwe bakoze eki si gwe balangiridde twagale eggwanga lyaffe twagale Uganda yaffe Uganda tekomanga 15 Uganda egenda kweyongerayo ate Katonda yatuwa omukulembeze so mbasabira tugende mu kalulu ak'emirembe akalulu akalimu omukwano bwe tumala okulonda ate tusigale nga tuli ba Luganda baagaliza Christmas ennungi abagigendamu ate n'omwaka omulungi ogw'emirembe kama bampera omukisa abaluzungu temukoze